nzo bwa malaya sibuwagira. Obuba bufuse bwa malaya. Yes, bwa bufuse bwa malaya. Tewandi badde nga weeyambula abantu abalala okuloza ku bwofaanana nga siba bbaawo. Era tewandi butadde ku ssimu etali ya kitaawo, etali ya nnyoko, tomanyi na yakola kampani eyo, n'ennyini yo tomumanyi, kati weeteekako otya. Omuntu aba w'amaanyi nga tajajaamizza by'alina. Aba munafu nnyo singa yejjako by'alina byonna ne bitegeerekeko abantu. Obunafu bwe buba butuuse. Oba w'amaanyi nga biri munda. Nga tewali akutegeera nnyo. Bakutegeera kungulu ne babaako we bakoma. Mu bulamu obwo n'ofunayo omuntu omu akutegeere nnyo omu bw'ati. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Byonna oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe ennungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala bitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo, byonna Faruku and Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo, yogerako nabo, jango lambule jango ogule. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Conventional Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo. Tuline Senga Hamida obulungi atulaba okwetoola ensi yonna. Tufunye omukisa okuba nga twogerako ne Senga. Kitegeeza nti tugenda kuba nga twogera ku nsonga ezo ezigattako nga ddala kituufu osisinkanye Senga w'abaana. Senga oli bulungi? Ndi bulungi okukamala. Obulamu tebubadde bubi. Naye ndooza embeera y'abantu, abantu be bali obubi naye ffe abantu abalala ab'obulamu bwaffe tebubadde bubi n'akatono. Tukyebaliza Katonda. Weebale kulabika bulungi. Mwebale kusiima. Ekitiibwa kiddere. Naye gwe nange nkiwulira mukyogera naye gogamba abantu nze bandaba ndi mwana muto. Nze nalabika mu kamera nga sinaweza myaka 18. Walabikira mu kamera. Kamera za wano nali sinaweza myaka 18 egironda. Naye ate ekyewuunyisa wadde nali sinnagiweza bannonda ku bwa kansala bw'e Makindi. Ku myaka gyegyo? Senga oli mugezigezi. Ndi mugezigezi. Ate olina omukisa. Nze ndi mubandoza bwe bugunjufu nga si bugezi nnyo buno bulala. Nze nalabika mangu. Kati omuntu bw'aba yandaba kale ndoza n'amala emyaka nga 2 alowooza nti oba nandibadde nfaanana ntya. Naye nga kyalaba kyekituufu osanga. Ate ekirala nze nsomesa ku kwerabirira omukyala yenna. Kizibu okuba nga nze asomesa okwerabirira ate nga seerabiridde. Kiba tekikola makulu. Soka tuli ne Senga muto. Senga Hamida toga Senga muto. Nga Senga Hamida omukyala omukulu. Ensi ekimanyi. Enjagadde nga bwenze abantu banjagala nga bwe najja. Senga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi kati nsonga ki ze basinga okuloopera?
abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abatoototo abato tebalina nsonga bonna beeyita bagezi yes abawala n'abalenzi beeyita bagezi era kyekibatomezza era omuwuli omuwala nze nesimira omusajja wange nenesalirawo nga nze siina nsalirawo seetaaga nsalirawo byebibatomezza kyekyo kibyensinga okulengera iya nze nnyina abantu abakuze n'abato nga batomedde bajja ewange awo netandikira awo naye bano abatannaba kutomera beerabanga abasobola abatannatomerako kati okutwaliza ewamu atomeddeko n'atannatomerako aliwo omwangu w'okubuulirira atomeddeko kitegeeza buli muntu asaana atomereko si buli muntu asaana atomereko nti abaana basinza okutomera olw'okuba abaabalera abantu abalezi abaana oba maama taata oba anti tebaagadde nnyo baana bwe babeetaagira mu myaka gy'obuvubuka omuntu waaba talina matu nga tawulira waaba obwongo bwe nga bumulowoozesa okukola emirako oba ebintu ebyenjawulo ebitakolwangako abazadde b'abaana tebayimiridde n'abaana baabwe be balabiridde kati gwe senga okozesa bukodyo ki nze taata w'omwana oba maama w'omwana wensobola olemererwa ate gwe nosobola okumuzza nze ekisooka nti omuntu bw'ajja ng'ayonoonese nsooka ne mmulabanga bw'ayonoonese ne mmala omukwana n'abeera mukwano gwange mu bwonoonefu nkulaba mu nkyamu mwe muva engolokofu mukwananga bw'ali n'otamunenya nnyo omuntu nga tannakwagala tosobola munenya nsobi amala era ne bwolwale ng'oleese mwana muto n'omundeetera ewange nga tazaaliddwawo n'akulirawo tosobola kusanga amida ng'akuba omwana oyo nga tannamwagala era ng'amunenya ku byakola nsobola omugaana mu mpolampola naye amala kufuuka mukwano gwange ne mugirako ddala ebyo ebikyamu byakola kati olwaleero ekiriwo mu ggwanga abantu tebeekwana kufuuka ba mukwano bakola batya batandikirawo ne oda y'ebyo bye yeetaaga akulaba ku makya tonnafuuka mukwano gwe ate n'atandika naddala abaami n'atandika okuwa amateeka g'ebyo bye yeetaaga ng'akulaba nga gwamwagala nga tasoose kukukwana n'okwebuulira omutegeere akakasize ddala nti ono gwenjagala ntegedde atandika okuwa oda nga naawe oda oziteeka mu nkola olw'okwagala okusanyusa oyo mukwano gwo gw'otegedde kati ekyo tekiriiwo eryessa lyavaawo obwangu bwakiroza ki ekiresa obwangu obungi simanyi tukyakinoonya ffenna oba abasajja tebaagala teekamu ate ekiri mu ssente kubanga wadde mu ddakiika eyo ssente ezifa ziba mpitirivu tetukyalina ezifiira mu kaseera akatini nga ne byezifiira mpaawo tebigenda kuyamba abantu engeri gye bazimbe omukwano olwaleero bw'ogugeza kugwedda kiri kitya tewali n'ogwedda abana abalwaleero tebazimba mukwano bayingira mukwano dayirekiti omuluma ogutaliiko nanva sipiidi nnene tebakyazimba mukwano abantu ate nga tulina betusanga nga bagamba ffe tuli baagala tweyagala okufa bufi anti mwe mugendera ku bigambo ate nze senga w'abaana sigendera ku bigambo nze ndi wabikolwa omukwano gwakwogerera kati ogw'okwogerera nze sigugenderako nze ndi kugwabikolwa naye nga ujja empitira mu mamotoka ku makubo mu bifo ebisanyukirwamu ndaba kapu ez'enjawulo ebifo ebisanyukirwamu bibeeramu feeke mungi nti omusajja omusanga asanyuka n'atali wewakaawe lyessanyu lye tulaba erindi muliraba nga beeraba naye nga si yewewaka ng'era ewaka yaleseyo abanyiiza alina kusanyuka paka mambya addeyo eka nga bukedde ne baba bamukuba bamukuba emigo gye ng'obudde bulaba tulaba basanyuka balibanga si bafumbo ebiseera ebisinga tebaba batongole mulaba ssanyu lyabanoonya abenoonya kiki ekijjawo essanyu wakati w'abana abafumbo ababiri oli n'alifuna ebbali tewali nnyo nsonga muntu kuyingira kintu kyatamanyi kyekijjeewo essanyu oba abakyala batumazeeko nnyo emirembe abasajja babafuukira buli omu yeekwasizza abakazi bagamba abasajja bagamba abakazi batumazeeko emirembe n'abakazi bagamba abasajja babamazeeko emirembe naye nga ansa ntono nti buli muntu ayingira ekintu kyatamanyi ekintu kyayingira kya myaka 50 plus nayagala okitegeekera mu butikitiki
oba okukibeeramu yekka alowooze nti akitegedde ekyo kifu ekyo haraamu. wetutunuulira obufumbo bwa leero nga buyimiridde abantu bano abakyala ani alina okucontributing ekyina okulaba nti bubeerawo ku mukyala n'omusajja? Buli muntu bw'akola layini ye nga ntuufu okuva mu ntandikwa tewali bufumbo butabeerawo. Buli omu obufumbo buli bulamu bwonna bwe tuyitamu mulimu okunyigirizibwa, naye olw'okuba ng'oyagala ky'oyitamu ne ky'oluubirira okyagala obwo obulumi bw'okunyigirizibwa bubuliraawo mu bbanga. Naye wano abantu bayingira kye batamanyi ne bakola bukozi oli n'akola kizze n'ayingira mu bufumbo oluusi nga nayi omuwala gw'owasa teyeeyagala era tewali nayali amuwadde bubonero nti Saala yeeyagadde ekimala ddala asaana afune mwana munne ajja mwagala. Era n'omulenzi tewali agamba nti noono akuze ekimala omulaba ng'asembezza okwagala asobola okwagala munne. Kati omugoloze yali awo wakati oggolola obubonero obwo oyo ye yaviirawo ddala. Gw'okola kintu bw'okwata omukazi ku mukono ne musula ewuwo mu nnyumba ng'ogamba okola bufumbo. Nze bwe mpakanya ne ŋŋamba nti bakola ekintu ekiringa obufumbo naye obufumbo tebannakola ki tebannabutuukako. tutunulire tekinologi watutadde olwaleero n'ebirungo ebyeyongedde mu kiravulavu lw'omukwano. Abantu kati batuuse n'okuba nti oli ali ku mulimu n'afundeyo munneewe ka vidiyo ak'obwereere akamuweerezaako. Ekyo siraavu nti n'obutamanya obwetobese mu mukwano. Butamanya? Yes. Oli okumpa ka vidiyo ke n'endabako? Tamanyi kyakola. Era tomubalamu bagezi. Teri awo nze kyova olaba ompulira nnyo nga mpoggana ku mikutu. Omuntu yenna ataddeyo ekyo ekifaananyi aba amaze okukulaga nti entegeera ye yeeyo. Kati oleekaana naye waaki ng'ate ggwe weeyita ategeera. Si kirungo? Si kirungo ekyo. Ebirungo tebiri bwe bityo. Madama guno mulembe. Butaba na bwongo. Kubanga kankubuulire nga bw'olaba ensi abantu bwe bali. Bayina ebirungi ebyenjawulo ebitafaanagana na bya mulala. Gwe weekakasa otya ne weesalawo nti ekirungo kyo n'ekirungi kyo kyekyo eky'amaanyi. Omuntu aba w'amaanyi nga tajaajamizza by'alina. Aba munafu nnyo singa yejjako by'alina byonna ne bitegeerekeka abantu. Obunafu bwe buba butuuse. Oba w'amaanyi nga biri munda. Nga tewali akutegeera nnyo. Bakutegeera kungulu ne babaako we bakoma. Mu bulamu obwo n'ofunayo omuntu omu akutegeere nnyo omu bw'ati. Abakulu tubaleke twogere kati n'abaana abato kuba nabo babuukidde n'osanga omwana omuto nga naye ali mu nkola ezifaananako ezitasobola okugyayo obwerere n'abuweereza omusajja omukulu kati buba nati abeera bwebwo byeddalu n'obutamanya. Nze abo mbayita ewange kuba naazaako kuba waddagala lyakunywa ery'amajinni n'ebintu ebirala naye sibayita nti balamu. Baba bonoonese. Kisukka kino kye tulaba ekyekinyumo ne kituuka ku mutendera gw'okuba nti omuntu ayinza okubaako ekizimba. Kankubulire mu bulamu bw'omuntu olwaleero nga nze nkusomesa kituufu sigambulinga. Tewandibadde nga weeyambula abantu abalala okulooza ku bw'ofaanana nga si babbaawo. Era tewandibutadde ku ssimu etali ya kitaawo etali ya nnyoko tomanyi na yakola kampani eyo nennyini yo tomumanyi. Kati weeteekako otya? Essimu eno tugikolerako bino nga be mumpise kwogera abaagala ne bayiga ate abatamanyi bo tebagiraba abamanyi ate be beeyongera ne batulaba bwe bito bwe biri. So mu kifaananyi kyentegedde nti abantu balina ebizibu ku mutwe baliko amajinni. Baliko ebirwadde. Ekirwadde ky'obusungu, ekirwadde ky'obutamanya kinene nnyo. Okwerowooza nti gwotegeera okusinga abali wano kyabulabe. Ebyo bye tutambula nabyo. So abo banaaza bunaaza. N'okubakolera ebintu ebirala byonna. Ti abantu abali mu ggwanga balina ekirwadde kinene. Oba ndwadde ya bwavu oba ki ekyabalya tetumanyi. Endwadde nnyingi. Endwadde nnyingi. Ezituliko. Eziri mu baagalana. Waliwo akantu akakulu ennyo ojja kwongeza ku kyogambye nti omusajja waali official oba mukyala waali official ye yalirabye kyoli munda. Waliwo w'osanga omusajja nga ye okukakasa nti omukazi ajja kuba mukyala we yeetaaga amala okumanya kyalina munda. Anti kati nze gw'oleese nze Senga Hamida ombuuza bintu bikyamu. Nze obwamalaya sibuwagira.
obuba bufuse bwa malaya. Yes, buba bufuse bwa malaya. Omuntu gwotagenze bakugatte naye empeta gwotagenze ekibuli ne bakuwoowa. Omwambulo otyo okulaba obwereere bwe bosibubbi. Njagala kumanya kyentwala. Sikikkiriza. Oyina engalo, oyina n'amaaso, oyina n'amatu. Osobola okulaba kyoyagala n'okiraba n'okikwatako n'engalo zo. Nga tokikozezza. Ng'onoonyeza omukazi. Wano mmwe si mmwe musinga abaasooka obugezi. Wano nyina kabbira ezibiri. Nali mmanyi bwe zitandika obufumbo. Ey'obusiraamu n'eya Buganda. Mu Buganda era kyobola mu Buganda obudde obwali nga banoonya ku bagenda okufumbirigano. Nabo basobola okweteekateeka obulungi. Omuzadde bw'azaala omwana we n'amukola bulungi n'amuwunda n'amusaka amaaso g'ekiwato naki. Kuba babanga bagenda okufumbirigana nga basobola okuteeka awasa ne gwe bawasa mu luumu ne bakendeeza ku ngoye n'osobola okulaba omuntu fulemu ye nti yeeyo gy'oyagala. Naye olwaleero bakuba biraka omuntu empiso ne be ziba zaamuyingira eno omulabiraka. Kyokka ng'ate oludde naye ebbanga ng'omwetegereza. N'olwekyo nze siwagira bwa malaaya ndowooza sizanya paati ya bubbi mu bantu mu audience ennene. Obwamalaya n'obubbi bye birimu. Nze sibisomesa. Oli ayinza ogamba nti omwakazi njagala muwasa akamala omulaba bwali mwetegereze si buli ekitemagana nti golodi. Sikkiriziganya nakyo. Olwo Katonda akola ddi? Katonda. So nesige Katonda. Era omuntu yenna bw'okula wandibadde weewaayo eri Mukama Katonda n'okola Mukama by'ayagala amateeka weegali n'otakola ggwe by'oyagala kuba ensi si yiyo eno ku manzi naawe wagwako bugwi si ggwe nannyiniyo. Kale tutunuulire Valentine nga bwe yatambudde. Abantu okusookera ddala baasanyusa abaagalana. Abataagalana baasanyuse. Ate lwaki bafuuka abataagalana nga lunaku lw'abaagalana? Nze nabadde mu bantu nga ndaba tebeeyagala ng'era naawe tebakwagala. Omuntu aba tasobola kukuwa ssanyu aba ye yeekyawadda. Kati abo be mwabadde nabo mu bifo byonna ebisanyukirwamu. Tetwabadde n'abaagalana. Abeekyawa ate mwabadde n'abaagalana. Singa ebintu obiraba otya? Ffe tulabye abantu nga banyumye mu kamyufu ne bbulaaka. Abaagalana baabadde bali mu kwagalana era baabadde gye baabadde. Era ne baba bazze mu bifo bazze ne bamalawo obudde butono ne bagenda baagalana. Omukwano tegukanya. Birabo ki? Ku social media twalabye ebirabo ebyakala. Birabo nga ki? Beewadde ebimuli. Ekimuli siraavu. Ekimuli? Yes. Bino ebiwunya obuwoowo obw'enjawulo? Siraavu. Ebimu byabadde bya ssente. Kati omuntu bw'aba akwagala akikuwe kati ogende naye. Oli sure? Singa ebimu byabadde bya ssente. Omuntu siwakiri bamuwe ssente. Bamuweeyo n'ebintu ebirala ebizimba laavu. Bano abaagabye emmotoka be tuba tubala nti be bali mu laavu. N'abaagabye emmotoka asobola ogikuwa nga takuwadde kaadi yaayo. Ng'akuwaddemu just. Ayagala kamera zibakwate. Ezo ze musinga okutulaga. Abalina kaadi nga bagireese nga ntuufu mubatulaga. Tulaga mmotoka. Mulaga mmotoka n'omuntu. N'omuntu gwe bagiwadde. Awo tukoma. Eyo siraavu. Siraavu. Kati waliwo gwe nalabye nga ye mukasi wamwambazza ne bayita ku street bati kweraga. Senga. Kubanga laavu nabo baba baagala okukola laavu kyogamba bagikolera ku street bulijjo. Gwe tomanyi laavu kyekola? Kiri ku street. Pa laavu era oyingira kisenge kyo abali mu laavu teoyinza nabbalabako. Yes. Era kyovolaba obumuli buweebwa muzaddewo maama wo mikwano gyo bannyoko ababadde batamanyi nti mu mwaka omulambo oba mu mwaka oguwedde obadde okyabajjukira okuva ogwokubiri lwe gwaliwo. Bw'oyagala tosobola kummanyira n'oga nti ompa obumuli onjagala olunaku lumu mu mwaka. Oli siriyasi? Ontijjiseemu kaawo. Nedda buli lunaku ntijjisa. Buli lunaku lube Valentine. Buli lunaku lube Valentine kyenjagala be bali mu laavu. Singa omukazi asangibwa ng'omusajja yamututte awutu n'amulaga laavu naye nga teyamuwasa official kiba kityawo. Abo baba babbi bombi beetaaga luzira. Omusajja yawasa dde omukazi we n'omukazi yafumbirwa dde omusajja omulala. Kati laavu ki gye beeraga? Buli muntu alina gwe yayiye mu laavu ajje bakole ekyo. Abo oba babbi oba bayita balyaz'amaanyi. Nze kyendaba. Ate era temugenda kukyusa Hamida mumulabisa bye mulaba. Nja kusigala ndaba ebyo byokka
ndi mukusasira sente z'abantu ze batadde musenga ate gwe bintu n'obikuba bazisereddemu bwereere nga ne gwe watutte okunywa byokunywa okumutwala okusanyuka batusabe n'emisanyuko egyo gibengawo bwe tugiteekawo nga si valentine bagiyingiremu tiba obudde bwabwe bagenda ne bakyusa obwongo bwabwe nga balaba kufa abantu abalala naye baleme kugamba nti babadde mulaavu tibabadde mulaavu ababadde mulaavu babadde muluumu ababadde munda abadde mulaavu badde mu buliri bwabwe mu woteeri zaabwe bano babadde bajaganya olunaku lwa valentine buli yabadde mu mwoleso buli yarabikidde bulwadde mwoleso eyadde ajaganya nange nalabiseeko mu kujaganya okwo nange binu nalyetabamu nange nafulumyeko wabweru nafulumye nendaba abantu betufaanaganya endowooza bajaganya kye batamanyi nga nabuga nti bangi eyo namba nagirabye aze nadde simuyina nadde nyina okupapa musange egwadde musange eri ate nga muleetera kyawo ali mulaavu n'abali awo naawe yabadde ayise ze nadde nzize kulaba era nenzirayo nesinkana omwagalwa wange senga ng'osomesa abantu ebyokwagalana bino ne tekinologi omugattemu nti ebintu bikyuse valentino omutuukirivu yatulaga kye yali aliko teyali mu kyemukola teyali mu bwamalaaya bannange yali kuki yali kwala ali kugatta abantu abaali bamaze ebbanga nga tewali be bagatta tetusobola mujaganya n'abantu namba esinga ng'eri mu wamalaaya ojaganya nabba atali wuwo ojaganya nabba wa mukwano gwo ojaganya simanya naani nedda ssebo kiralamu nze njagala omuntu abe n'amannya g'eddiini n'eddiini abe nayo twogere ku baakaabi bambi ng'oli alaba omusajja talina kyamuwadde amulese waka era naabo bakaabisa butamanya bakaabisa butamanya bw'oyingira mu mukwano londawo omukwano gwe kyeyakuwa kyeyakukolera ekyakusanyusa eriiso lyo wooba olissa bino ebirala bireke tojja bisobola oli bba wamukoledde kino nze owange lwaki tokikola ayi nze Hamida ebyo sibisaba nze okugjako nga omusajja ayinza okunnuma nga yayimiriddeawo n'agaba ssente nga bana Nigeria kale ekyo kiyinza okunnuma nga amansizza ssente naye jasi ebimuli bye batalya bitakola miiru apaana senga oli mulala mukko ndi mulala omwana omuwala afuddeyo awadde omwami ebirabo omwami amudisappointinze kale kwegazi disappointment nazo zatufuukidde ekizibu omwami alina abawala bangi bateeze olw'okuba yayimirirako naawe n'aseka nga takuwasa nga kuteeka mu maka ebimuli omuwa byaki biwe maama wo biwe bulaza wo bibe valentino omulungi omulala ojja mufuna biwe boosi wo ebyo bintu ebimu bireme nabalya bwongo tukuŋŋaanako olwo lunaku lukulu lwange ndwagala kubanze ndulabiramu ebintu bingi mbeera bweru ng'olaba nga ndaba ng'oyiga nga njiga kubanga abafumbo bonna abasinga ebimuli babikasuse kasasiro anti owekati yakimuwadde ate gwalinza okiwa tazza ayina mulala kati abo aba aweteeka ayina kikasuka awo bba ate ne gwe wakiwadde tekyatuuseka naye tekijja kutuuka byakukasuka firimu eryawo nnene twakikolako ne tulamba ekimuli twazibya kikomyewo nga kikomyewo ewamu waffe wekyavudde nga kyageze kitambula mikono nemanya nti nno abatunda ebimuli abo balina loosi bwe tuba nga no tutambuza ekimuli kimuweekiti loosi eyo mu bimuli gyeri teyogerwako naye nga gyeri kibakuba tukoze tulwanisa disappointments ngamba omuntu ayagale muntu we omutuufu ate baleme kutulimba nti olunaku lube lumu beetegeke bwetegesi kuyisa kivulu kya mutuukirivu naye baleme kulimba nti tuli awo ng'abaagalana ennyo okwagalana kube kwaddeyire kuleme kubaamu lunaku lumu n'olulala baleme kwagala ate oli aleme kuddira ng'ennaku zonna abadde akulumya yeereese obumuli nti akwagala nnyo ebyo nabyo byabadde bingi ku luno awo tuli ne Senga Hamida
Senga tujja kuddamu tufune obudde Katonda bwana bakkiriza tunyumye emboozi nga ziko nga tutunulira emiramwa ate n'ekirala nnyumyeko by'oyagala kuba kati wano by'oyagala si byogera nange njogera byenjagala kale nkutawaanyiza nnyo naye ze mmanyi abalabi banjagalidde awo ebbanga lyonna awo wennyini bwe banjagalidde nze njogera kituufu so soogera kyenjagala nga nze oba kyendowooza kino tekikoma ku nze n'abatulaba kibakwatako kibakwatako abadde bali eyo mbu mukaabira obumuli mukaabira butamanya kaabira mmane kaabira lugoye kaabira ngatto kaabira kintu kirala naye tokaabira bumuli aye nammwe ababadde balina abaagalwa ne mubawa obumuli ne bagaana si mutuufu yakusaagirako busaagiza alina abamuwa obumuli nga 1000 kakati n'olwekyo akamuliko kaweewoolaba nti wakuyamba oba omuntu gwe weerabidde ng'omwagala nnyo ali bbali mu kyalo zuukusa obwongo bwe naye mulaavu abali mulaavu laavu kigambo kya nnyukuta nnya n'ekiremye bangi okusoma kizitowa kiina kiro nyingi kale buli omu anoonyeko waagwa bwetwe tufaananye olwaleero senga nsaba we n'abankunoonyezaako tukwata era nsaba abaagalana ababadde banakuwadde temunakuwala be bawadde ebimuli n'olowooza nti oli wannyo toli wannyo okujjako ng'ekimuli ekyo kyongeddeko olwaleero nga tikiriiwo ojja okufuuka owannyo ate abalala temunyiigira nnyo naye nze obwamalaya sibusaako taffaali manyi nti buli bbeeyi buli expensive mu buli kintu kyonna ekibuyingiramu bw'oliyingira omukwano wasawuwo omuteekeko ebimuli nga mubisigaza ogule enkoko ng'ojja kulyako naye ogenda mu woteeri n'ogulira omukazi engege n'alyamu liiso obwamalaya siwagira kubanga nina n'omukazi gwe nalabye ng'ate yeewaanira ku bakazi banne nga ye abikutta ati naga buli gwe batawadde manya oli namba 2 namba 2 tekiina omanye ejjuba wali olabyeko ku jjuba erifaanana enjiibwa erifaanana enjiibwa ndiraba mu nsi wano lirina laavu nnyo ejjuba naye ejjuba omukazi gwe lisinga okwagala gwe liteeka emabega ejjuba gwe ono gwali mu maaso afrontinga gwe liba lyakyawa era bwe liba ligamba ku maama ono kwenteeterera ku maama ono kwenteeterera bwe lifuna akawuka likawa ono waawa ow'omugongo kati ono teyeewaana gwe bateetererako fiyole ya jjuba ndowooza otegedde woogwa singa kwagala okufuna atya ndina lumunye emutundu eri waggulu nga ku Leblon supermarket mutundu ekisigula nokkirira awo wojja ku Leblon supermarket mbaagala nnyo abali eyo mu mukwano be baayiiya abaliko ebizibu eby'amaanyi muntunulire nga munneetegereza mujje wendi yabbakolera bisinga bulungi ayinanga laava evaako bwedda busungu ne bujja jangwe wange onywa akakebe aka kamu n'osigala ng'oli nnomo oyinza n'obusungu obutaddira ddala mu bulamu kuba bye bukozezza ebikyamu bingi n'osumulukuka omubiri ag'emugga buli kimu n'okifuna atayagala nga bakkaka bukaso kikola naawe jangu ku ekyo tugattako n'oteekamu akaagazisa gwe n'akwagala ne musobola okutambula ebyo byebikola omukwano naye bino bye mulimu mwefumba okukaka abantu omukwano ogwo mulamwa mulamba tujja kutuuka waawo amiina senga ennamba onaagibawa ennamba ngenda gibawa neneyanziza nnyo ennamba ya Senga Hamida eri 0772 48 87 79 ne 0701 48 87 79 mbaagala nnyo nnyo siribakyawa nekola ebiriyo ebinagenda mu future yo n'abaana yagala weeyagale gwe wennyini obe muggumivu nti weeraavinga osobola okugattako omuntu omulala oba mwami oba mukyala sooka weeweraavu laavu gye weewadde gy'oba ogabirako abantu abalala naye okubanga toyina laava noonoonya bakwagale kyannaku oyinza okuva mu nsi eno nga toyagaddwa n'akamu kiruma ekyo tusaba buli omu abeere nga takituukako ekyo yagala obeere nga weeyagala osobole okufuna abakwagala naye bw'oba teweeyagala tebasobola kukwagala nze munjagala lwakuba neeyagala nze ng'omuntu neeyagala neeteekako ebirungi byonna kati nammwe abalala kwe mugattira tugende ewa Senga Hamida nolwekyo gwatulaba weeraavinga ennyo weeyagale leka kulowooza nti muntu munno yajja okuwa obumuli omuntu asobola obutakuwa bimuli naye ng'ate yakwagala asobola okuwa ebimuli nga takwagala kwenyonyumira mu kamera
naye nga mulaavu takwetaaga. Mukama abawe nnyo omukisa. Amiina nnyo. Kale Senga Hamida nze lujja tujja kuba nga twongera omufuna Katonda wanabakkiriza tunyumyemukko ebirala ebisinga ku ebyo bye muwulidde. Ekirungi nti ye takolera ku kabampaane, tayagala kuba kyamusaamu bukyamusa, ayagala ababuulira ekintu nga kigattako tutunuulira abafumbo. Ate musigale nga munnoonya ne mujje wange ne tugattako. Mulaavu temuli mulaavu yokka, mulimu ebikolebwa bingi, mulimu emirimu, mwetaaga ssente, mwetaaga obulamu obulungi. Baleme bagamba nti ogenda kukola laavu ng'omusajja gwe walaavinga n'omuseewo akatalya mmere asiiba njala, ssente agenda ziwa mu ddwaliro ng'alusaazi zimuluma, ng'omukyala otambula buli w'oyagadde toyina kkomo, ssente ogenda ziteeka mu ddwaliro nga kandida akuluma n'ebirala. Mwenna munneetaaga mujje wange ng'ebyo byonna tebinnabaawo tutereeze. Amannya nze Nsuuga Mustapha, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati, okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.